Kahindo Otafiire isibu General wadde retired sawa zino yawummula naye y'omu ku abo abantu abali very very instrumental mu government ya Mwami Museveni bituba tuli mu tiimu ya mupiira yoyo gogamba nti singa abatali mu line up kati tiimu ki tuyinza okugeraageranyako ng'ekola bulungi Liverpool Van Dijk nti singa Virgil van Dijk tabeera mu kisenge kiyinza okunywa ye General Kahindo Otafiire mu government ya Mwami Museveni kambajjukizeemukko 1976 eyo weewatyo nga tukyali mu bukulembeze bwa Idi Amin Dada Idi Amin Dada ng'eggwanga engeri gyali kwatamu alina bamuvuganya batakkiriza mu ngeri gyali afugamu kaseera Mwami Museveni mwe yawandiisiza Fronasa Fronasa eyo abajijjukira Front for National Salvation eyo kakati mwe yasinga okubeera nga recruitingira abantu abamu kwabo abeera nga abatraininga nabiki byonna omu ku bali emmundu ze emmenye mwe yakwasa n'obuvunaanyizibwa okubeera nga recruitinga abantu abalala naddala abaana abato okubeera nga bagenda babayigiriza ebyekiyeekera ebya military yali General Kahindo Otafiire omukulu yamuyigiriza apikinga Otafiire then Otafiire ne amuwa obuvunaanyizibwa naye abeere nga recruitinga era yatambula n'agenda mu masomero ag'enjawulo mugamu ku masomero ge yagendamu ya visiting essomero bayita Mbalala High sawa zino balikyaliyo simanyi Mbalala High eyo n'agenda gye yasanga eyali student ng'asomerayo eyamala ne yeegatta ku Fronasa yeegatta ku Fronasa ne yeegatta ne bali bagenze mu lutalo lwabaleeta eyafa mu 1990 amanyiddwa nga Fred Rwigema erinnya eryo ndiwulira nnyo ly'amaanyi nnyo Fred Rwigema ki ekimufula ow'enjawulo Fred Rwigema ki kyeyakola ekyamu Fred Rwigema yali w'amaanyi nnyo mu intelligence yali munoonyereza yali w'amaanyi nnyo mu intelligence ne mukekkeza ennyago era bamala okubanga bamaze okubanga bawamba obukulembeze wayita ndowooza emyaka 4 nabo ne bagenda mu lutalo lwali lulina okuba nga luliberatinga Rwanda weyavaano n'agenda ayambe ne ku bali anti era kyekyali byebimu ku byali ebigendererwa byabwe nti tumala okuba nga tuggusizza kino naffe muli tuyambako kununula eggwanga lyaffe era mwe mwali ne Paul Kagame kati Fred Rwigema yafa bamukuba 1990 mu lutalo olwabwe olw'e Rwanda ng'agenze naye okuba nga liberatinga eggwanga erya Rwanda kakati ono 1976 ng'akyali student omu ku bantu abamu recruiting abamuzuula yali General Kahindo Otafiire n'agamba ono omwana waddala webale nnyo era bw'atyo n'agenda nga recruitinga abantu abalala bangi nnyo ng'asomesa enkola eya patriotism mu masomero kwagala ggwanga mwoyo gwa ggwanga tatandise kati mwoyo gwa ggwanga yatandikira dda lwakuba owedda abantu bali bagala eggwanga lyabwe era nga baagala likyuke era nga buli gwe basomesa enkola eyo ey'okwagala eggwanga baali bakipiikinga mangu so abantu bangi nnyo abaapiikinga enkola eyo era ne mu bimu ku byo n'abagamba tulina okwetegekera we have to prepare for combat dictatorship tugenda kulwana kati Amini kati wano watuuse wakulwana kugisaako maanyi Amini yali afuuse ekyo naye ng'abakkiriza ogera ebigambo ebyo mu nsi kugambye abasajja baali sikinga bano sijaga baali b'amaanyi bannange ye nti enkola ey'okusomesa yali musajja musomesa ng'asomesa gweri mu kubeera nga njogerako era mu bimu ku bye yasomesa ebirala okusomesa bano ba Rwigema n'abalala be yagendanga mu masomero okubanga recruitinga naye bagamba tulina okwenfasizinga ennyo kiyataminga secrecy okwavoidinga amagye ga Amini okubeera nga gatusanga byebyama kyowulira sirika kaffe kye muteeke okugulu ku ttaka muliro omulabe gyava kaffe kye so ye Fronasa era Fronasa eyambibwako amagye g'e Tanzania mu bukulembeze bwa Julius Mwalimu Nyerere era Amini bw'atyo yamukwata ku nkoona 1979 avuddeko kati 1979 waavaako eggwanga ligenda mu turmoil mu kaseera akakazikizi ani addako ate bano abalwanye nga bo baliwo bakyayagala okuteekawo kugamba enfuga egenda obeera fundamental kyova olaba military commission ejja Paulo Muwanga
Paulo Muwanga nga atalina akakwate k'amaanyi nnyo n'amagye gali ag'obote aga UNLA, Uganda National Liberation Army. Kakati awo UNLA eri wegali awo bakoze ne council, Uganda National Liberation Army Consultative Council, akakiiko kataddeko Yusuf Kironde Lule professor, bamutaddeko omusajja yali academician nga mugezi yasoma abeera eyo najja n'abeerako ennaku zaali 68 namumamulako eyo Consultative Council. Abaganda bo tebalwangako Binaisa naye ajja Lukongwa naye amalako akaseera katono. Ennaku zaali mmeka? Binaisa sinazitegeera bulungi naye ezo zaali 68 eza Professor Yusuf Kironde ajjukira teeka mu comment section. Kakati ne bategeka akalulu ka 1908 ndi mukubuulira Kahinda General Otafiire ono information ali wano wokka kuki ku Megaton Media Frank Antambi ya mulesi webale nnyo kyekikufulo owenjawo kunoonyereza webale kakati otugenda mu kalulu ako in fact bakategeka ndooza mu December wa 1908 Mwami Museveni Obote nga anayakkiriza nga bagenda mu kalulu naye Obote nga ayinamu enkola eri eya ekisiguze ennyana kye nakugambye kiri mu kibeere yeesugulira olwo ku Paulo Muwanga mukwano gwe agenda okubeera nga yakwasaganya ebyokunda mu kaseera ako era amaanyi ago nagonna mu kaluke twagendamu gaali gazze mu Muwanga nga ye bya mukama w'ebiseera sina bya mukama kyokka nga amaanyi gali mu ye nga buli kimu yasalawo military commission nga yagikulira nga eringa eri ensonga zonna nga mu gundi zaazo naawe tugenda mu kalulu ako akaluke mu 1908 kabbibwa nembona yesigama ennyama kabbibwa bulungi nnyo. Mwami Museveni yalina ekibiina ki eky'ebyobufuzi kyali atumye Uganda Patriotic Movement era mwe yajjira UPM najja yesimbewo UPM eyo yalina military wing yayo gye bali batumye PRA Popular Resistance Army yali mugunje eyo kati ebiseera ebyo era n'oba ogenze mu ggwanga lya South Africa nti waliwo ANC naye nga balina nabo military wing yayo kati buli bukulembeze ebiseera ebyo there was a political wing there was a military wing oba army wing nga tugamba kizibu nnyo kubanga political wing ekolera mulimu ame ekolera mu political wing nga kugamba oba abagamba bika ebiyitabo jjera tobako na kimu otege notegane nolaba okina olina okuyeekera omuntu akalulu kaba kaganja excuse me kakati Lule yali avuddeko mu 1968 nga bamugyeko aba Consultative Council aba UNLA naye yali anyina ekibiina ki bayita Uganda Freedom Fighters UFF nga weekiri kati Lule ekyali amaanyi ga Lule we gaali nti Lule yali musajja nga muyivu musajja nga mugezi ate ekyamaanyi kye yalina nga musajja Muganda as an ethnicity base nga weetaaga okuba nga olina okukolaganayo n'Omuganda ow'amaanyi enkolagana kati ndi mu kuzimbira enkolagana ya Mwami Museveni ne Lule then ne Masaawo ne Kayiira then nkutwale mutalo lwe Kabamba mundu zali 27 mundu 27 kakati Lule ale ye kati ku table ndi kutuleta ku table Mwami Museveni alina military wing ya PRA nina kejaga kati Tito yagwamuwa Tito yajja gwe bali mu kubanga bavuganya nti Obote already amaze okubanga abba akalulu President Museveni agana tumanyi Tito Okello yefuulira bwefuuliza Obote ne namuwamba yene mundu gye yakuba Tito Okello lutwa ye naawamba kati Mwami Museveni awaliza olutalo wali kati ne Tito ne balina omuwunzika ani awunzika Tito Museveni Tito yakwata Tito akuba Obote wali Museveni agamba ngenda kuba Tito kuba maze emyaka 4 nnwana ate gwe Tito gwayagala kukijiriramu wano mbu twogere awo nkutege kansigale nga njikuba era Museveni yasigala akuba emmundu paka ne Tito we bamuwunzika okitegeera now mbadde nkubulira Lule nti aleese Uganda Freedom Fighters ye naye weeri Abaganda nga balina ba supporters ba monarchists jukira Obote yali amaze okubanga ajjawo obwakabaka 1966 constitution yagijjeewo Amini wamala okubanga amujjako 71 Amini naye n'afuganga ye tewali constitution tewali ki yafuga kiryawo yasalawo agamba tewali parliament tewali ki kati gwanga jukira bamaze okubanga bajjawo obwakabaka nenga Buganda ne Ssaaba zino era nga we kiri nga tosobola kubeera nga undermining amaanyi gaayo ne kyeyinza okubeera nga ekola ki ng'ekuyamba
kati badde kubulira amanyi ga Lule nti musajja ali Muganda nga ne Buganda nayo gwetunuulidde ate nga Abaganda bebanji wano bebasalawo ebiseera bali badajjukira Obwakabaka bwe bwali bw'amaanyi webale nnyo kati nga bagamba nze kimu Museveni sina buzibu tujja kukwatagana so tubeera nga tugenda kukomyawo ki Obwakabaka era Lule nga ina so kati Lule yateeka President Museveni kababi oba yakola deal ne President Museveni wojjo Obwakabaka mbwagala yamunoonya nga yabaze nti ono amanya agayina webale nnyo kati awo nyini era nga bali mu kubanga bakola za alliances ne Kayiira naye we yajjira alliance gwe mukago kati Kayiira yenga ina Uganda Freedom Movement ame naye Muganda Muganda nenga ye wa DP egumire jukira DP nayo byali byagitabukako byasoba jukira ebiseera otunkaga mu mukaaga receiving amaze okudefecting avudde mu UPC agenze mu DP bamukutte ikiwe na bajjewe ebina by'obufuzi nenga DP yali yamanyi kuva ku 2005 eyo bendikisho chwana kana bichi byonna yasigashi bina cyali cyamani yali tena fuka nsujju ngatenaba era nga yamanyi okitegeera bali amaze kubanga bajjawo ki ebina by'obufuzi kati Kayiira yajjanga someone agenda ku restoringa one ekibi the pride of the Democratic Party DP nga weeri ekyo kubirira nga naye nga Muganda era nga naye asubizanga Luleshi yali asubiza ekyo kuberanga wemba negaseeko monarchies ne federal system of government ekola ki ekomawo kalinga naye agamba ekyo wabula yenga agamba nze njagala mixed economy ne federalism njagala bibiri mixed economy kakati jiba bana basatu kibataminga as gang of four Kayiira Lule Mwami Museveni kati owokuna mu bitabo ebizenga biwandiikibwa sowing the mustard seed na bikiwe na erinnya ly'omuntu owokuna lizenga likyuka nga omutuufu tebamumanyi lizenga likyuka era awamu mu bitabo ebimu nga mulimu erinnya lya Kahindo Tafiire ensonga kimadde nkwetera point eno owokuna ono lwaki akyuka abadde nga ajja akyuka kwasooka beera kaani kandabe wano mu lutalo wano kuba waba akyuka leero bagamba no leero bagamba kalindako lindako alliances zino nedda kolaba oti lindako kolaba oti ndako tugenda kuba tumufuna wano naye the point was yajachuka nenga olumu erinnya lya Kahinda lyajjangamu mwaba abana mbale ndi mugeza okubyulingira amanyi g'omusajja oyo nti olaba nti erinnya lye nayo lyajjirangamu when of missing piece of the who made the gang of four ekitegeeza naye yali asobola okubeerako president webali kakati mu May wa 1981 Mwami Museveni agenda e Nairobi okumitinga Yusuf Kironde Lule professor meeting professor teyalwanira nyonga wano ebiseera byali byakazigizigi nga abasinga bonna babwongo bali operatingiranga Kenya nga gye babalira emizannyo eri Kategaya mwe mwali Sam Kaleganjuba essaawa zino akatabo memory gye yabaddeko Kahinda yabadde yakujjukira Sam Njuba kakati be bali mu ggwanga erya Kenya abasinga ba mama mbabazi n'abalala ng'enjabo kubanga mbakugamba kakati mu meeting ene e Nairobi May President Museveni ng'agenza okumitinga n'agamba Mwami Lule yali bwongo amugamba naye Lule olaba otya nga tugasse PRA Popular Resistance Army yange naawe eyiyo Uganda Freedom Fighters tubimagingemu tubigatte wamu tufune NRM National Resistance Movement yenga yalese ekirowoozo Lule namugamba ola yakwegata gemanyi tugatte tewali buzibu tugatte Mwami Lule twakati ate obereyo ng'olwana nange mbere nonga nwana ate nga tuwagala kuba obote tuyigatte tukuba omuntu wa omusajja oyo akitegeere nga kweri Lule n'agamba tewaki gatekulwa nyizo gamba Mwami Museveni ekiyali alina mu biseera ebyo nga lobbyist obamanyi anoonya obuyambi ng'anoonya buli wamu afaakuuza wuyo Libya ewa Gaddafi wuyo Mozambique wuyo oludda wa yali atambula ng'anoonya support yonna eri economico n'ey'emmundu
Lule n'agamba tetujja kugaana leka tukole NRM as a political wing then NRA as an armed wing. Politics bayinayo na wano mu byokulwana kiba kyetaagisa kulwana nabo bayinayo. So Lule Yusuf, he became the first chairman of NRM. Nga bamukwasa mangu olwokuba yali mugezi. Yali mugezi mbwa kati gwebera chairman wa NRM zembere vice. Zembere vice wabula ate nga nze first chair nze akakulizo NRA high command leader. NRA high command leader. Kati ye nabeera nga amuwadde wano NRM political newana mucha military ya chikutte jukira wano mundu yazirina kati mwa Museveni ye kuvadda obwongo bwe strategy ye na kiyo na biri wano mundu teri alina mukirawo je buli kasera yabeera kuto yategeera amanyi we gali sajja mugezi yategeera amanyi kati ne mundu ekyo agamba ekiri ampadde political wing wale kitegeeza wawambira nza abeera president kumbe yono yamanyi engeri ekigenda okubanga kyo yamanyi wano obera amud ono gira bugizi no gera woti kakati President Museveni yali mugezi ganga ovu fonga we yatandika Mwai Museveni olwo yatandise okubanga bamwani gwayinza okukwatagana naye Kayira teyali mwango Kayira era mu meeting eno ye Kayira tebamuyita ye Nairobi yali yechanga yali mugezi ate naye nnyo ngate yagala nyala bikitebo kusinga ne bano ngali over ambition nga yagala nnyo okusinga bano Mwai Museveni yatuna munagamba ono sobola okukwatagana ne mu compromise okajja kunsumbuwa ayina kituli yapimamu era meeting eyo teyagirimu so yo ye nasigala nga ali awo kakati wano wamala ogata PRA ne UFF bafunye NRM ne NRA as an armed wing kakati awo nga Lule kyalina okuyamba Mwai Museveni okukomawo wano mu Buganda ave Kenya akomewo barwanire wano okugamba wano bonna abali bana Abaganda nti musajja tukwataganye naye kati uno utalo lwaffe lw'abantu era balutuma people's war kati Lule ave Kenya ajja wano akonvisinga bano Abaganda nti bannange omusajja jukira Abaganda nga bawulirira mu Lule kati abagamba tewali buzibu musajja namu verify nze tayina wadde kona nalimu musajja waffe katulwane ekintu tukuba kasajja kano kabwete omuganda okukulira nti waliwo omuntu ayagala okubayambako okukuba kabwete bwete yabatira yali muzibu nnyo najja ono obwakabaka yali mubi nawangangusa bannange yali mubi nawangangusa Ssekabaka waffe nafiira eyo ono Lule abateekamu ebigambo ne bagamba yalwa nawo yalwa nawo jukira operations z'olutalo nga zirina kubeera expanded wano mu Buganda kati eyo kadi Yusuf Lule yayamba okulwanira ku Mwami Museveni mu lutalo Mwami Museveni teyalisobodde kubanga akinagukira wano mu Buganda kubanga alwanirawo okitegeera that means that time Abaganda baali basalawo kinene nnyo nga kati we basalawo unyanga byogera mu past tebacha nga kati ne basalawo olw'ensonga geographical location because everything wano dingi kati Mwai Museveni as a strategist yabala Abaganda bano beeta on the other hand lwaki mu meeting eyo Kayira teyaji badde era kyengendo kubuuza Kayira ono teyali mu meeting ne beegabira ebifu baamuleka wanga teyali kuganga ofu kati Kayira yagamba why nze president yakukuta yekka yakukuta mukukusi sikukuta it is a strategy Kayira nagamba nze ne Uganda Freedom Movement ameyange tekatusigale nga tuli independent yagaana okwegata ku banne yagaana yamaliriza n'agaana ye n'agamba leka mbeera live wa NRM eya Lule yamaze ofuka NRM Lule ne Mwai Museveni zikambeera live mukube kye mukubana enkube yenga aganya okwegata gemaani sibyagala mukube buli omwakube kiki atuuka yatuuka ono asigadde bwomu ezimu ku nsonga ezaganya Kayira okwegatta ku PRA ne UFF muzimu ku nsonga eyagamba nti
Mwami Museveni ekisooka ya includinga Rwandan refugees mu kintu yakwata abanyarwanda n'abagatta mu kintu kyabwe kye bali balwanidde those Rwandan refugees mu genocide mu civil war yali ya 1958 ndowooza yali mu ggwanga erya Rwanda n'ereeta abanyarwanda abayitirivu ennyo ne bajja wano mu Uganda ne bazaalira wano kitegera webetyo kati Museveni naye yali akola ekintu kye it was inevitable butabateekamu kwamba ne kujukiza ko 1976 Kahinda agenze embalala abalijema bikibi abataddemu kati ye gundi kyamutiisa nnyo Kayira n'agamba oyinza tukola ekyamini ekyamini ekyokufevalinga ababe n'abaleeta bonna mu kintu bano mpozi bano ab'ebbombo be baani abanubbi abanubbi bonna ne beeyagalira wano among other reasons is making Kayira okuba skeptical obutajoyininga kintu kakati kankutwale ku Kabamba raid awo papeni yange ya green eriwa yeno kale singo kubanga kintu Frank atengo okibala nnyo muntu ali eriye ali kawe wave kale singo kubanga kikwewunyisa meeting eno yaliyo May 1980 mu gwa kutaano naye bwe baali balumba Kabamba it was something ekyali ekyomu bwangu ekyali kigwiri kibeeranga okuba nti nno tuli wano ku Kevin Gardens waliwazze nababulya nti mutakikolerawo wano muwedde kati nga mulina bannamu abali awo kubanga basaasaana nga tewali budde mulina kugenderawo Kabamba raid eno eyajja nti nno Mwami Museveni teyakonsultinga Lule na Kayira nga owa political gundi kati nga ye owa Amudi Wing n'agamba ekintu ngenda kyemalira kino tekyetaagamu politics ate tutuule ate mubuuzeeko n'oli naye nawe kimanyi nti President Museveni yali muli wankwe tebuba buli bwangu wulira yasooka n'akuba Kayira n'agenda ne Lule kati ne Lule gwe yeegatta naye n'amugamba ate bino nze nkulese kati ngenze nzekka kakati taba consultinzeeko era Kayira n'agamba ndowooza okitegedde okirabye omusajja omulabye nze nagamba obutamwegattako tension zaawe ne zibeera waggulu nnyo ekyokubiri nga Kayira babano bali balina obutakkaanya bwabwe naye ng'ate omulamwa gwe gumu kukubaani Obote kitegeeza nti ene raid ene wiki bo baali basuubira nti musajja ajja tugambako tuli ku mulamwa ki gwe gumu kutwala musajja kakati Kayira ne Lule bo baali balinze Libyan shipments okuva Gaddafi yali abasuubiza tulinda we bituukira kumbe omusajja ayinayo ekibeere naye nga okuzzako keemabega katono era njabba nkomawo Mwami Kahinda Otafiire oyo Kahinda Otafiire yagamba Mwami Museveni akalulu kano ketugendamu akakadde Desemba 8 nti nze badde ndowooza waali badde otandika okweteekateeka tugenda mu lutalo tandika okunoonya ebyokulwanisa ng'obudde bukyali nga yabunyiriza ekijja si muntu bwe yamugamba tutandika okufuna amamundu okuva mu ba AME sympathizers tutandika okufuna amamundu ogalonderera jukutwala luwedde olw'Amin tugetulonderere na bikibe nabyo tugateeke mu kimu safe house kuba bagenda kubba akaluba ino kabba bagenda kubba nga yawunyiriza nga tebe bakubbirawo nawonna tuba tulina kukwata mundu era Mwami Museveni mu katabo ke Sowing the Masters n'adde nkasoma Sowing the Masters seed n'agamba yeemu ku nsobi gye yakola obutawuliriza Otafiire kuba Otafiire yali mutuufu Otafiire yali evered amugamba tulonderere mundu nga yeta tulonderere tutegeke tufune ammunition nakibe nabona tubitereke ono we tugenda wano agenda kutubba akalulu tujja biguminkiriza tuze tubuilding ekintu kyaffe kuva 76 Frona Sayiri Nyerere atuyambyeko tujjeko Amin ate ono naye ajja tufutubaleko n'akaluwa akabbe tulina okugenda mu lutalo so idea yona ndowooza olaba nyeeva ng'omukulu agiteeka Kahinda Otafiire gutule mu kubanga tunyumyako olunaku lwaki olwaleero kakati Kayira ne Lule nekyali ekyabatiisa bo kubanga tebali part of abalumba Kabamba
bo bagamba singa tukola premature attack season no tugenda kutriggeringa government roadblocks empitirivu ennyo nga tetuneteekateeka. So Mwami Museveni ye yali tatya risk ye ng'agenda ekijja kijja. Kati bano bo bali skeptical buli kimu bateekawo jukira basooka kubala ate bombi baali basoma nnyo okitegeera kati nga basomye ayita mu protocol. kati singa tulumba kati ate bana ebiki kati Mwami Museveni yali amaze basoma bano nagamba aba basajja abagala tukeereya balungi naye bagenda kutukeereya kusalawo wano tebajja making bagenda kutukeereya okitegeera so bo tebali pato olonga President Museveni yegasse nani ye yetwala yeka nafuna abaana be abagenda bakubulira ababe be yafuna 27 be yaronderera yali amaze kubanga abafuna naye mu kaseera ko be baaliwo 27 era kikwewuunyisa n'abakuba kabamba tekwaliko otafiire tekwaliko sejjusa tekwaliko kuba kaali kaseera nga kizebuzi balina kugenda bono bonna tebaliko banyakayirima baani ku kabamba tebaliko kola olunaku bo tebaaliko obaliko baani ngenda bakubuulira kakati producer tuli bulungi okay UFM eya lule enede ya Kayiira UFM yali ya Kayiira Uganda Freedom Movement oli ya Uganda Freedom Fighters yo bayikulu mu 1982 ibaje kuba ngani aje kuba obot songa kali kanafu yabakubanga bayekera paka bagenda paka Kenya genda nagenda nga abasenda era Mwami Museveni NRA yonga batuke kiseera weringo mu batuke kiseera kumwenda 82 otalo olunyenyetidde ne bagenda mu kibayita total concealment kyekyo total concealment bekweka ng'omusajja abayigga obote ne bekweka nga kyatuka ekiseera nga tebasobola wadde okufumba emmere ng'abayigga nti omukka bayinza okulaba omukka nebamanya we tuli akawoowo evvumbe n'omukka era enjala bagamba yabaluma olaba omukyalo oyo General Lweiso ba Saida Bumba baani Saida Bumba nti n'amabeene gabaggwako nga ekifuba kiringa kya musajja aba bakyala abali mu nsi nga bayite kababya ate gye bayita total concealment yatwala akabanga obulumi obwo Museveni n'abagamba temubaako kye mukola bagamba bali basabayivingira ku olumu muddo nga balinga nte olumu muddo olulala waliwo nali nsoma nga bagamba olulala nga balonderera ensanafu nga ze ziyinza okuba nga zikola ng'enva stories ezo waliwo nazisoma nenzibuzako nazibuuzaako naye it was a tense moment for them now UFM emaze okuluzinga bagikubye egenze Kenya then aterule gwe bali balekedde obwa chairman bwa NRM aluzinze operation control tashayina kyasalawo olwo President Museveni yabuyinza bonna abwetwa era 85 omusajja watuye n'alusula mu akaba n'afa then Kayiira ye wano olwo bamututte oyo Kayiira paka Kenya but then 1985 ng'okero amaze okuwamba naye n'akomawo ko wano n'abeera n'okera awo Mwami Museveni we yamala okuwamba 96 n'amuyita Kayiira n'amwana wa minister teerabira bantu n'amwana wa minister wa energy amala okumuwa minister wa energy ate 97 n'amukwata treason bati yamala ne bamujjeereza ne bamusonyiwa but wayitawo ennaku ntono ne bamuassassinate essaawa zino okufa kwe kuli unresolved era kwetedde abantu ebizibu bingi nnyo kwaleetera ne Scotland Yard ejjenga enoonyereza lipooti y'okufa kwa Kayiira eringa yaluwomo saagala kinyumyeko wano nawe ojja kukuleetera obuzibu planning phase yali etya awo tugenda tumaliza akalulu ka 1980 awo December obota abakubi Gang of Four Museveni Lule Kayiira awo bo bali mu communist faction eyo bagicoordinatinze February nga 3 awo
abayekera bano ba meetinga ku nyumba enyumba eri awo Makinde ya Matthew Lukikaire awo ba finalizing Kabamba raid wadde yaggwanga we nkugambye wali kyali kizebuzi kubanga intelligence yajja nga agirese ali amutatadewo Kanyankole erinyo liwulira bulungi Tadewo Kanyankole yali officer Majege Obot nenga be bamu kwabo abakolagana n'abayekera eno era yaba supplying information era bwetyo yabayambako kubeera nga batraininga bali recruits ba NRA enebirala ebyali biva mu government eri era mwe mwali ne Emmanuel Kafuniza era naye yali wa Uganda Liberation Front anti-dictatorship yasendinga militants okubanga abajoininga awo so only 27 guns were available mu kaseera ako nzino zebalondereranga 16 bali bazibye mu barracks y'eggulu era Julius Chihande yazibba one yali junior bali mu UNLA Uganda National Liberation Army yali yobote era emundu era ne baza outsourcinga mba sympathizers nga we nagambye so kiri ekikolwa Kahinda Kyagala Museveni bali bakiyita stockpiling yabagamba have to stockpile the ammunition taliko kubanga tuonderera tuyenga tugatta amaanyi so akawungezi ka ngenaku z'omwezi 5 February ekibinja kyava e Kampala n'emmotoka zaali 2 emu yali Mercedes Benz yali evugibwa Andrew Lutaya era yali yeetisa abajjaasa abali basinga obungi kakati Mwami Museveni ye ng'ali mu pick up emu n'abantu abalala nga gye balimu abasajja bato avuga omupiira ne gwabika Mwami Museveni oba Lutaya Mwami Museveni omupiira ne gwavuka n'afuna ettaya puncture era nemuddireyinga nnyo awe Masaka awo Mwami Museveni yali alowolerezaawo bulungi naga tuswitchinga emmotoka ne baswitchinga ye naddamu yaabali bano ne baddamu eno ne bajjira omupiira Lutaya ne bangu asigala mweno eri tumwine ya firing esase lyasooka e Kabamba era we batyo raid eyo ne baluutinga emmundu 10 emundu 10 wabula bamaliriza baseya abantu bawe babiri mukubano ba rebels basigala 25 era NRA bwetyo by December 81 olw'omwaka kumpi guweze nga bawezezza abajasinga 9 abantu babegatirako ddala denga babegatako bagenze Luweero of course bavudde Kabamba olunyinyitidde abasinga kugamba olutalo ne lugenda mu maaso wabula abamu kuba n'abiri bwe 7 abalumba Kabamba babano 001 yennyini mwenye General retired President Museveni overall commander sawa zinakyali mulamu 002 General Salim Sale Caleb Akanda naho yali mu logistics ne strategy era ye muganda wa Museveni era sawa zinakyali muki mulamu 003 Nyaga ina bazino taliko kubanga ozikwata 001 President Museveni 002 General Salim Sale 003 Regema yafa yali deputy commander era musajja yali avalwande eyo nafa 19 004 General Eri Tumwine yakube sasa eliaso first shot we bale nnyo 005 Julius Chihande yo ya providing guns 16 zali ababidde zilize yali yabba mu balaxiewa weggulu era ya destroying communications e Kabamba so jabali strategic nnyo 006 Lieutenant General Paul Kagame president Uganda ya Rwanda naye yatuyambako mu kulwana wano yabayambako bali banne togamba 2 0007 retired Matayo Kyaligonza wali sawa zino siyo yakuba ambassador wa Burundi sawa zino era yali retiring okuva mu active military 0008 Brigadier Andrew Lutaya yavuga emotoka eyo eno gye bakyusa yayina mwere yabebalennyo 0009 Charles Tusime Lutarego yali field fighter sawa zinakyali mulamu era recently yali retiring nga commander wa Royal Guards and Cultural Security 0010 oba 0010 ye Fred Mwesige Bushwo veteran sawa zino mulamu 0011 ye George Mwesigwa field fighter naye akyali mulamu 0012 Jack Mushunguzi alive naye wali 0013 Sam Katabalwa ye yafa mu kinana bambi mu lutalo
Akanga bya Ruhanga ye 0014 naye musajja watu yafaawo 95 Inya John Bamwanga Julius Aine Elia Kategaya Elia Kategaya sebo 0017 yafa Kategaya yafa Tadeo Kanyankole of course musajja watu naye yafa erinnya lya maanyi nnyo nnyo buli wolyogera lya maanyi Sam Magara naye yafa 0020 Chris Bunyenyezi 0021 Steven Isoke 0022 Sam Mukwana 0023 Robert Lieutenant Nobato then John Kanyabugoyi najja ne Private Rogers 26 na Mirundu then 27 Dennis Hill rear guard watu wali temwali ba tribe ndala temwali ba tribe ndala baliwa webityo Mugisha muntu ne bajja bakiza besije ne bajja n'abalala abajja ekibuzo kyombuuzizza olwa bayinzo kiddamu baliwa bayinza okukyediramu kubampulira lwakatugura abatako balyo naye newe be baliwo bali amanyi ffe tutya nnyo kati gwe nenkukwata egamba ndeka sila balaba nnyo sheenu abamu bansanga abantu balaba sheenu bannange nina bafaani bange abamu nga bali mu gavumenti abamu nga balina mu military ulionyogera information yono bagamba ne musajja gwe ebintu bino bijja like they are very happy tempola kuba buli wenkukwata bwetu wano ofunirawo kati nayiga shade kuleetera ebizibu nze bansanga bulungi kati teri kisinga kunyumira bannamagye nga information yono tebamanyi nti oli musomi simanyi era kanene wagera kunkubira information yombulira abantu bajjeno baffe abatulwanirira na biki byonna kakati abo tubafunye my question is ono teyaliko kwa 27 biri byonna bye yakola nti yagenda embalala n'agira kijjayo na recruitinga n'ajjayo abaana bayambako kubeera nti bakyusa oba bayamba ku President Museveni okubeera nti bakyusa eggwanga lino ye kyekimufuula ow'amaanyi okubanga tatya kuba bano basijjusa bonna ba Dr. Kizza Besigye bali mu kkomera baani bonna naye nina we nali ne Siraje Rubwama kuba ye ndowooza munoonyereza nnyo era nabo bamumanyi n'aŋŋamba nti ye yagamba President Museveni oba kiki nina okubeera mu gavumenti nga ndi minisita era tabangako mu nsi eno nga si minisita kyekimufuula ow'amaanyi ne baba nga bamutya bwe batyo kati the original 27 baba attributinga nnyo kweyo raid ey'Ekabamba but then after the raid nga bwe nkugambye nti kyajja nga kyamu bwangu nti there are so many other historicals abamisinga ku list eyo wabula nga kasache kiri kyaggwa ne baddamu ne beesanga ne beeyokya ensiko so they are very very fundamental still more fundamental than even these ones abamu ku the 27 benkusomedde abamu kati erinnya nga David Sejusa wuliwulira teriri kubali ne then after bamugisha muntu Kahindo Tafiire yennyini n'abalala abayitirivu ennyo bamala ekintu kati nga balina kweyo chance kwa amaze okubba emmundu 10 zizo okitegeera kati awo ya kurwana n'abali tibabide batandika okubanga bakonvaji kati kweyo chance ko kakati ngawe nabadde nkunyonyodde wali bagenze whatever they did kibi bawangudde bawangudde olutalo kakati NRM mujja mu buyinza balukungu 1986 eze n'abantu baayo ba historicals abayitirivu ennyo okwefumitiriza mu bigambo bya General Kahindo Tafiire byayogedde olunaku olwajjo byabadde ebikambwe badde nsaba nsooke nkutwaleko kubamu ku ba historicals abalinganga Tafiire abazze boogera ebigambo ebikankana Elia Kategaya namukunyonyoddeko yali deputy leader mu NRA era bamu wa minister wa interior nga bamaze okuba nga bawangula ne byawangula olakasidde aninga tesigwayogera owaayi n'okuwuliriza si kwangu aya basi ya accusing NRM of one corruption nepotism n'okubetrayinga Bush ideals na criticizing a national party system batukwanga tebacha omulama gwa gundi baguvaako batwala mu nsi Elia Kategaya intellectually was very very wagulu nyuga nga mugezi nabo kama naye ebintu ebyatulwanye
ate nabyo ebiriwo twagenda mu nsiko kubanga tulwanirira okujjawo enguzi ebirenga evaawo kati be baana baliwo enkola eya nepotism nti tuwaako baffe ebirenga evaawo gye tulaba n'ekirala nti ideals ezatutwala mu lutalo muzivuddeko era bwato ye ebigambo ebyo yabyogera embeera teyali nnungi nnyo era tugenda okulaba nti 2005 yavaayo era be bamu ku ba founders abatandika ekibiina kya FDC eri yakateegaya kyennaku n'afa sajja watu 2013 yafa bulwadde ebyokufa sikya bigendamu nnyo abalalera ab'amaanyi abaleta gavumenti eno because not only just soldiers abalwana nkugambye waliwo bali abaali balobinga abali bafuna support bikinkibiina byonna abali e Kenya mwabo mwali ne Amama Mbabazi Amama Mbabazi ye yali intelligence officer nga wano mukunoonyera mulungi nnyo champion ebigambo byayogera abijja wani amuwa source tujjukira bulungi nnyo 2015 so yavaayo nga naye agamba bannange kimala nange njagala mu kintu nkwate muko aliwo yamaze n'amala n'addayo Alliance for National Transformation nedda yakola gundi ekibiina kya Mama Mbabazi kyaliko entugu yali ntugga ekya orange yali ntugga naye n'akikola naja n'avuganya nyamukuba akalulu saawa zino tulaba agamba wa kanzireyo yakkakkana asiba suuti ze David Tinyefuza oyo sajja yali mukambuuyi Tinyefuza kyensinga omujjukirako yali 2 emeka was it 2010 no obunkenke obwali awo ku Daily Monitor awo we yali ebbaluwa ya David Sejusa Daily Monitor ya publishing bamale security forces raiding Daily Monitor zikwate bakalina ki bani be bakwatira awo ba editor bonna yabakwata embeera teyali nnungi kali kababi ng'ebbaluwa eyo manye kyalimu project Muhoozi nga yagirwanyisa yali yasooka ogitubuulirako nga ffe tetunagimanyi waliwo ekigiya kye bali mu kubanga baluka eyamuviirako obuzibu n'afallinga out saawa zino ali mu ggwanga lya Bungereza I think era teyakomawo gavumenti ewwa bagamba yakomawo mukama wange addanga Serwanga Lwanga naye yali chief political commissar naye n'adenouncinga Odochi commissions ngagamba ziri biased nnyo era ye mu 1995 I think yewe ya resigninga John Kazore yakatuvaako yawandiika akatabo Betrayed by my leader okajjukira omutonga gwali muzibu nnyo banna naye be bamu kwaba abajoininga FDC 2005 John Kazora Miriam Matembe abamanyi naye yali waabwe nnyo mu bakyala mu kulwanira eddembe ly'abakyala tazannya n'abalala abazenga bakola ki abazenga bajja gwe bakya Namwatulira kintu kyankimizi Namwatulira General Kahindo Tafire ng'ogyeko abantu abakamulaba obulabi naye General Kahindo Tafire fe bamugoberedde ebbanga ye muntu oyo gwe bayita outspoken ate erya ntama ayogera ekigambo nga we kiri atafaayo kyekiyinza okuba nga kijja wabanga kyayogera kyakkiririzaamu nze Kasa yaŋŋambye nti after all ffenna tujja kufa kaakati bino byonna yagambye nze ekinene ennyo nsigaza emyaka nga 10-15 ku nsi kuno kati kabyogere ebigambo ngenda okubyogera Kahindo Tafire mu bigambo bye yayogedde yakolinze out kibayita unacceptable practices ebitu ebitakkirizika ebiri mu kubanga bikolibwa essaawa zino ebimu ku byo balwaniriza byali mu kulaba nga bikomyewo byagamba birina okukoma mu bwangu Otafire n'akomparinga current issues essaawa zino eziriwo n'agamba zizijukiza ebiseera ebyakazigizigi the dark days zetwalimu mu biseera nga tulwanisa Amini n'obote ngawe nkunnyonnyodde wali omusajja yakwatanga ekkubo n'agenda mu masomero ageze mu Mbalala High asanze Barujema abasomeseza enkola ya patriotism abasomeseza ki nga tuli mu dark days ebiseera ebyo genda obuze ku muzeeyi wo akaseera kakazigizika kali mu biseera bya ngenda buuze mu Simeya meya yaliwo mukaddemu yaliwo meya mukaddemu kati meya yayinza okukubulira ebyaliwo mu 7 mu 6 kati
otafira ali mu kugamba nti ebyo birimu kubyabalwanyi ate kati bisemu biri mu kubeera nga biddamu n'agamba I was here during Obote and Amini's regime and I can tell you some of the things happening today are simply unacceptable. Yes. So ali mu kutulaga government lapses saba zino eziriwo betuli mu kubanga tulaba ndi bino kubanga bikyuka ekyokubiri n'agamba upholding Besigye's innocence in the public eyes yagamba nti mu maaso g'abantu Besigye talina musango era yeebuuze n'agamba naffe ffennyini nyini abakulu abali eno tetumanyi ki ekyamukwasa we mubeera nga mwamukwata nga mulina wajjawozesebwe abaffe rule of law ekole kyali mu kugamba oli mu bigambo bye ndi mu bigambo bye is innocent in the court of the public opinion until a conclusive evidence is presented so ali mu kuchallenginga government narrative era kyovula abantu bagambye musajja akyogeddeko kugamba he wants the state or the government okubanga bavaluinga due process ayagala bwenkanya bakwata omuntu nti ntaminga ebankwata ebantwala emakindi ebansomera emisango ebagenda webakayo ewiiki newebaka naye wawe wakoma wettama banaye ne Besigye ne yasomerwe kigwe ne meya bamusibako yali akoze eki ne yeebaka meya alwanye emubende oba yasitula tooke lya muntu nayagalira mu Kampala wano ayya meya so mu bimu ku byayogedde ekyankutteko naddala kati ffe ba critics abatunuzi b'ensonga namwe abantu abalala abali eyo yagambye yakondeminze kyeyatumye scene of silence okusirika kibi nnyo ayagala twogeza batukwate gwe kikwasa bigambo naye omusajja alabika obi nga bamukwatidde ebigambo mubakwatidde kale bule bigambo ladies and gentlemen do not die in the scene of silence naye ayina kyeyeesiga ow'omunafu baba bakola ki baba buulirira nze soogera yanagamba nti mwogere kubibaluma n'ebintu ebigenda obubi temusirika ebirala na highlightinga kyeyayise inherited historical debts n'agamba nti we are paying debts for weapons bought to kill us seriously we who survived him ng'akwitikinga fiscal burdens from the past regimes of course era bannayuganda ne bakitegeera nti no tulina okuaddressinga historical injustices ezikyayimpactinga sente y'omusolo essaawa zino so yayisayisaawo nga anokulayo kino anokulayo kiri naye ng'alaga mwennyamivu bigenda mu maaso era yavuddeyo n'abyogerako wabula nga w'obuuzizza okwennyamira bwe kuli tabanga kanyeebwa abasinga nalabe nga bagamba kanyeebwa govaayo yekiri kyagambye kiri kyogambye nti yagambye tumutya mogre saagala mutya naye bakwata nkugambye ye tebamukwatako tovula basobola olunaku olwaleero owekitiibwa omulamuzi nga woogiraba okootinzi noleeta history mukakkamu owekitiibwa omulamuzi sirina buzibu nammwe timuntekeko nnyo mbeera ani yagambye obusomera abantu gwajjayo n'oleeta tebalina mbi buzibu kootinga nabaŋŋamba gwe kootinga tuyongeramu supu tokyawa nnyo magezi birebiga beeyogedde tebitegeerekeka sijja kwegoba n'abasajja ono bwe tuli wazibu obulamu bwe tuli wazibu toyina nnyo sigiteekako nnyo maani okola kikuyisaawo aye naba abakuwaga ntambi ajja vaayo ate komera kufa obusibe buggwa ng'eno gy'oli ffe tuli eno ne bammeeya tugadda kati bali abo balavaga bakolera ensobi naye tewali gyogenda kukola leero sigikoze aye naku zino ojja wenna oli organize byonna obiwandiise so ntambi finally nga tumaliriza nsaba ompe opinion yo akuba wano tewali nnyo hard waliko soft ebigambo bya mukwano gwo lolomodo semujunganda eri waiswa mufumbiro ani yagamba lolomodo wange wakyogera twali wali nti abantu bosinga okugoberera wano kitegeeza lolomodo semujunga the meaning of lolomodo ye muntu akola by'oyagala ani lolomodo wange mulala sagala mubuulira abantu okay kale naye tugenda ku statement naye Semuju Ibrahim Nganda y'omu ku bantu bengoberedde ebbanga n'ebbanga gwenzikiririzaamu naddala mu ngeri gy'akolamu omulimu gwe
as a politician, as owamawulire, as owasunsula ensonga ez'ebyobufuzi munyumirwa. I want you to be objective ku nsonga eno. Waiswa yavayo nayogera ebigambo ku Dr. Besigye. I presume you remember yayogera ebigambo ebyo. Ssemujju yabyeyambisizza okumulaga embeera gye tulimu nti wano wakitegedde nti simbadi ekitegeeza naawe olimu mbaddi tugambe nti mbaddi ebyobufuzi tukire batugaane tubeeranga abawagira wadde Grigore Mugisha muntu era yagamba Ssemujju oyo n'amugamba nti neewunya bannayuganda yali Dr. Besigye amugamba neewunya bannayuganda. That was around 2000 I think 11, the aftermath of the election tugenda mu walk to work kasera akali akazibwako n'agamba nti bannayuganda ebyobufuzi babiwagiranga bawagira omupiira Besigye omusajja leero abuwonye tulinde enkya etegeeza banyumirwa nga kugamba bwabudduka kwa musajja Besigye mugezi wamulabye yabayiseko mu Gomez kati kugamba nga yennyamidde engeri gyetu ensonga gye tuziwagiranga abawagira omupiira kumbe ensonga ziri hard ensonga zaffe bannayuganda ffenna naye wadde yakyogera naye it is still abantu engeri gye balabamu ebyobufuzi ekyo ne woba ogenze mu bibiina y'ebyobufuzi kuvuganya nga ttiimu z'omupiira we zikola ki zivuganya nti nze wa Man United wembeera nga rival wange ye Liverpool eyo nefuna suspension y'omuzanyi waabwe asenga basala Van Dijk sala nyinza okucelebratinga wamanya oba ne bafuna injury nyinza okucelebratinga kati okuvuganya okwo okuteeka mu side eno ey'ebyobufuzi nti FDC yali ekutte ekintu yali ey'amaanyi kuva 2005 evudde mu reform agenda emofinze into FDC 2005 abo bakazoora ba Matembe baani abo ne bagiforming nejja nekwata enkasi wekwata enkasi ya opposition then 2018 niwa imagingawo another new force yabavubuka kanabo bagamba nti leka niwafa akwatemuko ku nkasi naye tulabe kyayinza okuba nga akola ki ng'akolawo era ndowooza ojjukira tension ey'amaanyi eyali wakati wa FDC ne People Power Movement before People Power coming into NUP ojjukira olutalo olwali awo Bulange Besigye oba bali amuhostinze ku CBS awo agenda okufuluma nga waliwo scafo y'amaanyi nnyo mbawagizi naki byonna so ebyobufuzi bwe bityo ebiri nti byakuvuganya ebibeera nga byakuvuganya mugenda kubeeramu okwogera omuntu akuba point oba okitegeera olina okuba mulabe wuki ekiri kyogambye nti agwegundiwo Liverpool Van Dijk walwa ne Salah oba musanyufu yengeri gye tulabamu ebyobufuzi kati so bingi ebyawanyisiganyizibwa mu kaseera k'okulufu ka People Power okufuuka ssaba zino kyefuuse bano baali balaga nti nabo bazze naye nga ne bali bagamba tetuvaawo kwekogera ebigambo ebyo kati ebigambo ebyo ebigambo ebyo tebitudamaginga essaawa zino ogenda ku rally zonna zigenda kuba nga zitandika ntolajja kukuba NRM katugeze wa NUP alina okuba NRM amagye amavundu alina okuba PFF abanga kuliko amwesimbyeko alina okuba DPC nakuba kamwesimbyeko so sawa yakweyogerera webityo webiri nti dynamics y'ebyobufuzi twalirowooza nti birina beera ideal nti nno ffenna amaanyi katugase ku NRM for example but then tuli mu democracy nti ogenda kuvuganya wa NRM ovuganya wa PFF ovuganya n'owa Waiswa Mufumbiro ebyatuka ku Dr. Kanokiza Besigye nayo ne bimutuukako wabanga yayogera bwatyo mbadde sinnakiwulira ni wabanga yakyogera bwatyo maybe it's unfortunate kyali kibi